Rose Namubiru ow'emyaka 64 era nga musawo olunaku lwaleero alabiseeko mu kkooti enkulu gye yajulira omusango ogwamusinga ogw'okulagajjalira omulimu gwe oluvannyuma lw'okuzuula nti yafumita omwana omuto w'emyaka 2 empiso gye yali amaze okwekuba ng'ate alina akawuka ka mukenenya. Ono wabula yajulira n'ekibonerezo eky'emyaka 3 ekyali kimuweereddwa era olwaleero omulamuzi Frank Albert Rugadya lwawadde ensala ye. Ono asazeewo nti Rose Namubiru ddala omusango gw'obulagajjavu gwamusinga wabula ekibonerezo ekyamuweebwa eky'emyaka 3 kyali kinene nnyo okusinziira ku myaka gye ssaako n'ekyokubeera nti mulwadde. Omulamuzi wano wasinzidde n'agamba nti ateebwe. B'ab'enganda za Namubiru balabiddwako mu ssanyu ery'amaanyi wabweru wa kkooti eno oluvannyuma lw'omuntu waabwe okuteebwa. Nempulira nga omulamuzi agamba kale you go home nengamba agendeka nempulira essanyu nenjagala n'obukubuukira kkooti. Ye Namubiru asabye ekisonyiwo eri abo bonna abaakosebwa era n'ategeeza nti tewali kyakola mu bugenderevu. Ekyabaawo nsaba nsonyiyibwe muleme kuntegeera bubi ndina nsi siriwo kutabulamu ndiwo kutaasa bulamu bonna bampandiseeko ebibi mbasonyiye. Bo balooya ba Namubiru bategeeza nti yadde ng'ateereddwa bagenda mu maaso n'okujulira okutuusa ng'aggiddwako omusango gwonna. Waba asingiddwa omusango kimu kiba kitegeezezza nti no yazza omusango ogwo ffe kye tuwakanya nera kyekyali ekimu ekyateesawo apiiru eno. Ye Namubiru eyali omukozi ku ddwaliro lya Victoria Medical Center yakwatibwa nga 7 January omwaka guno ng'avunaanibwa okufumita omwana omuto ow'emyaka 2 Matthew Mushabe empiso gye yali amaze okwefumita ng'ate mulwadde wa siriimu. Azadde ba Matthew Mushabe be baamulaba era ne beekubira omulanga eri abakwasi b'amateeka. Kyokka omwana ono yakeberebwa ne kizuulibwa nti talina bulwadde buno. Suhail Mugabi, NTV, Kusaawe.